kita kibazo tasobodde kuba na posi kyeswa wendi okubanga nkwanjula program olunaku olwaleero era ne bateesa bannaffe ab'olunaku olwokutaano bateredde dda Kaija nina ekintu kye mujjukiddeko bwe mbadde nga nnyanjula nnaku lumu nakubaano disclaimer ng'egamba nti bye muwulidde birowoozo by'abantu sekinnoomu nga bwe mbawulidde n'agamba nnyo nti nedda temutwegaana bintu bino tukirimu ffenna naye Kaija ojja wano ng'oleese endowooza yo si yange si ya radio Simba oluusi nga bw'oli mukulembeze mu kibiina oyinza okuba ey'ekibiina kye kya FDC netukkiriza naye gweomala okuleeta endowooza yatinonga nti tugirimu ffenna Kaija by'olowooza kubanga siri mupya gy'oli kiba kitegeeza oba asoose kwekenneenya n'ogamba mbu ajja wano afaanana ati siba wala nnyo n'ebyo by'olowooza byenyiza okuba era nyinza kwewunyisa bitono nnyo nga bagambaako obuntu si kante so kyenyinza okwewunyisa bitono nnyo naye tosaagamba nti nazze wano ebigambo 7 ku 100 binayogedde mbwali tonsubira kubyogera naye byenkusuubiramu nange si endowooza yange ngambe si endowooza naye oboga ono bwanajja wano taggaze rediyo honorable ng'asuutinze nnyo okitegeera kale bwe tutyo tugenda kuba ate agenze n'awomera mu kakala kange ensonga bbiri ez'amaanyi ezisinza okukwata ku bannayuganda mu weekend tugenda kutunuulira ensonga enteekateeka ya gavumenti okuyisa nono lyali bbago ne lireetebwako naye ate ekomyewo okulaba nga etteeka likkiriza gavumenti okweddiza ensimbi eziba zikandaliridde ku akawunti z'abantu oba za mobile money oba mu banka naye n'emitendera gyateekeddwawo giyitibwamu gye tujja okutunuulira nga tukubaganya ebirowoozo gavumenti okweddiza ensimbi ezo zibeeko emirimu gye zikola leero kino Kaija okigwawo kati kubanga oli munnabyanfuna ku nsonga eyo bwe tunagituukako ojja kuwa omukisa ogusooka era ndoza gye tunaakulembeza n'ensonga ey'okubiri mukago gwa ipondi tubadde nagwo era ebibiina by'obufuzi okusinga bibadde nga byasooka kubeera ebibiina babaka mu palamenti nebiteesa nga mukago bulungi tuba tuli awo jema nejja neefuuka ey'okutaano mu kulonda okusembya eyo ebibiina ebipya bibiri kuli ekya NUP mukulu Mulimamayuni mwava n'ekibiina kya PPP ekyafunayo omubaka n'akinunula kati embeera eno ereeta omukisa butereevu ebibiina bino okwegatta ku mukago ogwo ogwa interparty organization dialogue yes naye bannaffe Bamulimamayuni baga nti awo omukago gwammwe mutwale eri sijja kumwogerera tazzeeya mugezi wa kibiina naye kyeyeeka gy'ava omwana amanya eby'omu nnyumba kansabe Kaija osooka olamusa bulamusa tebatuuliriza tose nja kutwala mukisa guno okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe abasajja n'abazaana ba Kabaka abatava ku rediyo eno mikwano gyange ab'ekamwokya mikwano gyange ebuyiikwe mikwano gyange Luweero Mubende ne mu nsi yonna bemmanyi kwamba ate n'emikwano gyange egyoku social media waliwo basajja nga nti tetuvaako bane mbaagala nnyo era kusimba gye tuli tutulinze ffe tuli baako so mikwano gyange njagala n'okusaasira abo bonna abafunye ebizibu njagala n'okuyozaayoza n'abafunye ebirungi wiiki eno twasobodde okujjuza ttiimu yaffe oba olukiiko olwa NEC nga mwaddemu ebifo 2 ebyaba deputy president ekimu ekyatwaliddwa council Lord Mayor Elias Lukwago n'ekirala kyaliddwa Honorable Adeke Anna Honorable Fungaro n'afuuka omukunzi omukulu n'abalala ne bagenda esooka ttiimu yaffe pali president akigamba nti kate kiwa kyali nsonga ladababuza neddala gyo nti mwe namba temuli byeyogeddeko kifo kimu kumpi buli munnayuganda kyo kyabadde amanyi nti owange ekyo kiri mu lusuubo ekyazzemu Lord Mayor era nekyakituukako bandi bakimanyi endowooza kibataamanya ndowooza kibataamanya oli owokubiri yagenda n'afuna obuzibu n'afuna obulwadde Honorable Taka kiri ekyagenzeemu Honorable Adeke n'agenda e Canada okujjanjabwa ndowooza ate omanyi mune obuntu wagenda akula abaana be bamufuga abaana nebamusalirako wano ate ka naffe eno emirimu gino okuba nga gitambula yes gundi Honorable Fungaro n'aba nga yagenda okukwasaganya okuba nga tukunga ekibiina n'abalala noza babawoza abantu ndowooza nga 20 anti constitution yaffe egamba bwete nti singa weesimbawo obwannamunigina
goba gwenyini oba tokyali munnakibiina oba weegobye kakati ne bwadda tasatandikira eri waggulu abeera nga omanya ebyekereziya bw'oba avaako mu bukatuliki n'ofuluma totandika gamba mbwamu amasakalama nagamala oddeyo wansi bakigamba eddiini teyanywera anti oba mukristo owa bulijjo noddamu n'olinnya nebakusobola kusomeza bupya so kati bwe tukola era bangi bakomawo naye tebatandikira eri era buli omu akiranga soolumba bwoti naawe kyosooka okumanya nti obwamemba wange budduse ebidduka kakali noddamu netukurukulutinga bupya kubadde kubuuza twatuwuliriza Honorable Abdallah Kiwanuka Kayungu Mulimamayuni nsanyusa okuddamu kusiika nyabo bonna yabatuuliza balamusizaako nnyo akawungezi ka leero era mbebaza emirimu gye musobodde okukolako kusaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu mu wiiki eno abali mu kutyoboolebwa eddembe lyammwe mumbeeremu obwendala bannaye basaasiddeko nnyo saasirako nnyo mwenna abafiiriddwa abantu baffe ekyomweyo twali mu kuziika so twawadde mu kuziika ekabimbaawo wali ekate tetwawadde mu kuziika so abagenzi mukama katonda abasaasire n'ekyamani wange wenakuba agenzi busiyeyo kuziika omutuuze waffe bannaye nayo nkusabira otambule bulungi otukiikirire mukama katonda abagenzi abasonyi oyo abasobako era abalamuza ekisa nziramu era omutwala omukisa guno kanatta ensonga ya kanatta kabaddakizenga najjukira mwalina okubanja kanatta okujjukiza mwami Museveni nabo bonna abali mu buyinza mbabanja kanatta bamukuweye Mr. Mpijja Yuda babatwalanga nakusoma mwezi 22 Desemba n'okutuusa essaawa eno balekako naye era n'okutwala omukisa gwe gumu okutegeeza bekikwatako mu byokwerinda CDF Minister of Internal Affairs, Minister of Defense buli omu gwe kikwatako abaana mwabawamba mwabagalira ekyabakadde ensonga endagirese mu Parliament Speaker n'abagamba bate amangu ddala naye n'okutuusa olwaleero abaana bakyali mu buwambe abaana boyogerako sikwe kuli Lukman yali Vincent Sekawa Lukman baali bawamba bo 16 abantu abakulu bo babatadde bonna kati abaana abato wakati w'emyaka 7 n'emyaka 12 bakyali mu buwambe makkati g'amagye gabagalidde ekyabakadde naye nkakasa akazuke mbataddeko sawa yonna nabo bajja bawandula kale yetuyitidde wiyitize Kaija nkomawo gy'oli ku nsonga y'ensimbi bingi bannayuganda bagoberera ensonga eno emitendera bagiwuliddeko nti akawunti yo bw'ebanga ebadde dormant kyekitwalibwa nti emyezi bw'eba mobile money esatu nga tekuliko sente eyingira tekuli sente evaako awo wajjawo ebibuuzo bannannyini ensimbi ezakyaliyo ne etteeka ne lirungamya nti kampuni ezivunaanyizibwa ku nsimbi ezo kiseera kino tuziyita za byampuliziganya naye enkola yayawulwa ku mobile money ne kuba amasimu ne baziwa emyezi 9 emyezi 9 naye mu mwezi ogw'omunaana zirina okukoleza obubaka ku nannyini ssimu eyo nti owange osigazzaayo omwezi tutegeere oba gy'oli oba tolidde singa abeera tayanukudde ne bamugumiikirizaamu akaseera sente ezo zeeyongerayo paka emitendera bwe giragiddwa mwe ziyita ne zigenda mu Bank of Uganda gye zikuumirako akaseera bwe watabawo zinoonye mu bbanga lya myaka 7 ne zifuuka eza gavumenti naye bwe tutunuulira ebyo njagala nkomewo wa Kaija nga economist tubadde nga wano era bakuyozayoza wano okutikkira osomye byanfuna singa munnabyabufuzi sooka otulunganye nga munnabyanfuna ommere faanako bwetyo naye tewerabira kutunuulira oludda olulala ensimbi z'abantu mu ngeri eyo bezibadde ku akawunti ba ku mobile money omuntu osinga afa abbibwako essimu n'atalondoola ekitubadde tusigadde tetumanyi kiki kizituukako endala bw'owulira nti oba oliawo abantu bwe bafa eriyo abakulu pya basobola okuzifuna ate bwe ziba nnyingi zifuluma ggwanga ne litafunamu ne bazikukuzisiza eyo kino gavumenti kyeyise idle money sleeping on bank accounts ziriyo tezirina kyezikola zebase bwebase bwezitwala okukola emirimu gyayo kirinamu obubona neyanza nnyo oprose gavumenti ya mwai Museveni eyina enkola yayo ey'ebintu foluusi etusobera ne weebuuza oba egikoppawa nga tetuyinayo wonna wonna gye twali tuwulidde nti oyi ne bw'aba afudde gavumenti etwala ssente ze ekiri mu nsi ne mu bitabo by'amateeka mu nsi yonna gwe musolo
gwe byo omuntu ng'afudde nti gwe bw'osikira mukaddewo nti olina okuwa omusolo kuba oba ogaggawadde overnight nti kati obanga alina byofunye ogudde mu bintu olina okuwa omusolo naye bannaffe kino kye baakoze tunoonya wa gye baakijja essaawa za leero olwaleero nti abantu ebitunduliza nga 16 ku buli 100 balina akawunti mu banka 16 ate ng'ekwezo ebitundu ndowooza ebitawera 6 bye bizikozesa buli lunaku. Twanditandikidde na kutya mobile money kuba kino ate kikwata ku bangi bali mbukadasa abali gundi owekitiibwa Kibirige Sebunya Kibirige Muhammad Kibirige naye ku mukolo ogumu ng'aggula eyo ennyumba ye Naluvule ya mukyala we ng'agamba yagizimba ku speed neggwa n'atugamba bavubuka muyinza okulaba ennyumba eno bwe nali ngizimba naawe n'owegamba nti omwaka gumu ogyagala ennyumba eno sente zaayo nazikuŋŋaanyiza emyaka 10 kati omuntu ayinza okuba ng'alina sente ze aziterese naye ng'alina kyabala yes andi okubulira tubadde ne covid yasooka nga walinayo obukadde bw'obutaano ng'olina kyakutandika mu Maachi eri ne baggalawo ng'obadde yakutandika botiiki kati oba ogenda okuyingira wano ne bagamba bataddeko omusolo kuki ku ngoye era n'osooka n'olaaza egyo si myaka 2 kati nga sente zo bazitwala kubanga bulijjo kyetubadde nga nakyebuuzaako mabega eyo neneebuuza mu sente z'omuntu ng'afudde sente banabatera okufiira ku accident eziri ku mobile money ani azitwala kuba bulijjo eza banka olwo gye bayita suspense account nti bwe ziggwawo nti ne banka esooka nebanga ezio naawe osooka ojyogendeko oludde okweza account yo nze kalinga mu banka gye nkozesa nti bw'oba oludde bazisa kususpense ne ziba nga ziwumuliddeawo kaakati nga osobola okuba ng'oteekako naye ng'okugenda okugjayo olina okugenda ne basooka ne bakebera ebigalo oba ddala yeggwe kati bwe tuba nga twatandika ekitongole kye bayita nira ekyakubuuza ebyafaayo byoki byonna abaana bo mukyala wo muganda wo biki ne bwe tuba tujjuza empapula mu banka ne mobile money tekuliko ekigambo next of kin kakati bwe mba ntaddeko ba next of kin nga n'ennamba zaabwe kweziri lwaki nze nzekka gwe oyagala okunoonya ekyo olina okukyebuuza lwaki nze nzekka kubanga walibadde ogamba tunoonye na bali be yateekako ndi bannanga akasente kano akasente k'omuntu wammwe naye kati bano bannaffe kye baliko buli lwe banoonyeza bakuŋŋaanyiza omusolo guganya okuwera nawulidde ne mwai Museveni ng'ayomba ne URA naye nga tamanyi mbwe enkola eziri mu Uganda zaalaba ziddusa tannafuluma na kwogera ku settlement lwaki bainvesta bazenga ayita badduka kubanga enkola z'ebyenfuna mu Uganda nfu olina kubanga nga towa musolo nga ne renti bamukuwa nga n'amateeka olina bw'ogamenya ate ng'oluusi bagana n'abantu okuvuganya naawe okusobola okukola bizinesi mu Uganda kokira nti buli lunaku waliwo aggalawo buli lunaku waliwo aggalawo buli lunaku waliwo aggalawo kati abantu abazze mu kyalo tebamanyiddwa era singa tewabaddeyo bantu kugenda bweru kyabadde kiwedde so kati zino sente ekintu kibali mu kukola tekiriyo kuba abanaamaanyi kusobola okuteeka kijja kuba kiri mu mateeka naye n'etteeka lya apartheid ery'obusosoze lyali muki lyali teeka naye nga teeka siri abuntu gavumenti eri mu kugamba abantu ku myoga musooke mutereke bwonzika ensonga eyo nina ekizibu kyenengedde tulina ekizibu naddala ku luddala abakulembeze n'abamanyi nga mmwe ekintu kino munnayuganda akiwulira naawe omumanyi okyanukulanga ekipya ekyakagwa matuugo kyokka ng'eno biiru eyaleetebwa mu palamenti mu 2018 neeyisibwa 2019 nga mukyala Kadaga ye sipiika neeyisibwa byonna byali bigenda mu maaso
tetwawulira ko batulwanira tubana ekigenda mu maaso eyo abaliyo kati nekiyita kirinda bulinzi erenda process ekizibu ekiriwo mu parliament omba nabyafuna batono ate namwe mugenda okuweereza abalipoota abasinga okuripootinga baripootinga byabufuzi kyova n'olwa amateeka mangi agali kubitayo nga mabi naye nga bannamawulire nze okula omanyi n'okutapika bannamawulire kino lwaki temukirowoozezaako ogenda ng'omulala takyagala gwomwe newunyiza mbu kino yagaddo kye nekibodde nga nyina naabulanyiza nti abanne ekintu kyo tukyogereko ng'olaba najye kiri nga ne ku front pages tekikola ki tekiriiko kubanga ebyobufuzi kalwakyanga buli omwe akuteesa ku ipod bwetukiteesa so what naye nga waliwo ensonga egenda okutugaba nnansi ebakwatako ng'abantu buli lunaku kuki oba nup bwejja ipod ekwatayo ekintu kifu naye nga waliwo ensonga kuba nyingi waliwo kyendimugaa kire kyendimukwebaza kasokole waliwo ensonga y'ebikajjo teragifaako waliwo eyagundi ey'emmwanyi si kikulu bandi waliwo yakampereza kaija ensonga eno y'emmwanyi nemuganja gikwale nga naye ekibi nti bannamawulire ensonga ezifaanana bwezi tezibakwata enzizizaako mabega ku kyennyini kyetwogera yes mu biseera yali ku 1987 nande ennyumi yako ne munange omumanyi Sente Musewanda nagamba era etteeka erifaanako bwe lityo we lyajjira eryatumibwa coffee stabilization nti ngagamba nako kumpi kaliko kadduka ka gavumenti kubako bamwanyi nsimbi zaabwe eno gavumenti okuva lwe yajja bwejja mu 87 yasooka tukola ki tukejjulako 30% eyayina akakadde yadde nakasanvu okuva olwo abantu tebaddanga ngulu kati ebadde eraba yasooka nereeta omusolo gundi gwa mobile money taxi nenjogerako nabakuku abali mu ministry ya finance actually ne minister yenyini namusinkanako nemugamba omusolo guno netugubala ntujingakaoje nemugamba mufu kubanga kati abantu li badde batereka sente ku simu kakati ogenda n'okibalo nga nti bwempereza process ali kusimba nga ndiwa ne Kampala mwereza emitwalo 5 nembalamu ngenda okulaba ngenda kibala nga alinye boda nenzimutwalira nsigala nfisa akasente kakala adewambye oluusi ekyo nesibala risiki munyinza okugwa mbaana ne bazinkubako nakaboda okunkuba yes so ebyo bigenda kuleeta kalice y'abantu okusevingira mu banka kife kubanga teri muntu mwetefutefu kulaba sente ze nga zigenda bwe zityo ate era okiraba nabo tebali wawaza kubanga wali badde ogamba ng'okulyanjula kubanga etteeka erifaanana bwetyo yogera ne zibanka kubanga waliwo ekintu ekyamubanka kyoyinza okukola lwaki towa abantu magezi okukola nga mmaliriza okukola kyetuta fixing nti oli bwafixinga sente akaseera akagere ako kebali mu kwogerako kuba kufixinga otana ku myezi 3 mukaaga mwaka 5 10 n'okugenda waggulu olina afixinga n'afulaka neteri kuba kigamba kale oli oyinza n'okubeera ne miliyoni 2 kubanga tomanyi byakufixinga ne zibeeraawo kubanga teri muntu atereka ate teri muntu atereka sente mu banka ngo akomutwalo n'enamba yakubeera efaanana ne bakuddizaako kiba kitegeeza sente zibeerawo muka era ziba zikola kakati gundi yagenze okulaba nga gavumenti nga bano bagifunyeemu negamba la bano bazze tulyako sente kakati nayo neyagala yetabe mu mulyo ogw'okugjawo ogw'okulya sente ze ekifo ky'okuyaba bannansi titubayambye tutya tunoonye next of kin tubayambye tutya tubayigirize mbosa okufixinga osobola n'okuziwola gavumenti okugula treasury bills ne bond okusinza sente z'olina noyinza okugula gavumenti emyezi 3 emyezi 6 emyezi 9 nosobola kiki obayambye nnyo yes no kyenyina kati njagala ate nzire honorable Mulimamayuni sirwa kuba simuyivu nyizo okuba nti mukulembeze w'abantu abawansi ate ababe basinga kwesa abatajja kwogera ku akawunti ya bukadde 2 gobayogerako naye ng'akuŋŋaanyiza ensimbi z'entonotono naddala ku simu otunudde nnyo mu akawunti za banka
naye ate omuwendo gw'abantu abalina akawunti zetuyita z'amobile money munene nnyo guli mu bukadde 3 z'essimu eziri registered bw'ogenderera n'ebibaliriro byali bya Bank of Uganda ng'era kiraga nti obukadde obusoba mu 10 be bali active kitegeeza obukadde 19 be bali active 10 ezo accounts zitudde tezirina kyezikola accounts eziri active nga za mobile money zikola ebitundu 5 zitudde onaleba akadde kako ensonga eno yinza gitangaaza otya omutuuze we waffe eri ekyabakadde kyobadde oyogerako oli embalala mu bufunze nnyinza gaba bannansi munywere buli omu agumye munne munywere twalina nga ababbi edda bakuwaga nga bamukuba edulu mbunywera gamba tujja bayinike naye akale katade yabagambye kunywera bannansi munywere kubanga gakyali mabaga mu ggwanga muno gavumenti yaffe eno ebintu ebikwatagana n'okukuŋŋaanya akasente konna we kali bikanguyira nnyo naye bw'ogigamba mu kusaasaanya ku bannansi awo wali obuzibu ojjukira emabegakaawo okusookera ddala bannansi mukimanye naddala abayaayaana okulaba nga tukuza enkola ey'abannansi okukozesa banka kati kigenda kufuukira ddala kizibu kubanga trust eyo mu bannansi egaanyi bannansi n'okutuusa essaawa eno ebitundu 80 ku 100 sente bazitereka mu busuwa wadde gavumenti yayaayaana nnyo nti sente abantu bazitwale mu banka tuve ku kye bayita cash economy oba economy nga tugitambuliza ku sente mu ngalo economy tutandika ogitambuliza nga sente nga tozirabako naye ng'osobola okugenda n'ogula ekitanda n'ogula emmotoka n'ogula nga tomaze kukwata sente kati buli wooleeta enkola ng'eno mu nnansi yeesika wayi bwe naafiirawo n'akatono ke nnina abaana bange batandika okubonaabona kubanga gwe okimanyi bulungi ekyokugezaako ekitono ennyo nti bwenfa olwaleero ekitono ennyo kitwalira bannansi mwaka mulamba okufuna letters of administration ezange ebbaluwa ezo ogende wa administrator general n'ogenda mu kooti process bubeera bwayiseeko dda nagira emyezi 9 kakati bannansi bali eyo abantu baabwe baafa bali mu lutalo lwa kukyusa na byapa abamu n'ebyakawunti tebabirowooza kubalowooza ku bino ebibakwata era sente nnyingi eziri eyo nga bannansi baazirekayo olw'okuba abantu baafa era tebaatawaana kugenda mu banka naye ng'ekimu ku bibeera ebizibu nti ne prosesi yennyini ey'okufuna ebbaluwa ez'omuntu okugenda mu banka bamutegeere kati nze nzize mu bigere naye nkalubo mu nsi nga Uganda kiwandibadde osinga okuteekako essira era kyenjogera buli wembeera nti ebitongole kuddamu nsa bitandika okukola nga bwe byandibadde bikola nti omuntu amala okufa nga kimutwalira olunaku lumu okufuna ebbaluwa gye bayita death certificate mu butongole nti omuntu wabaddala lwaki afiiridde mu ddwaliro lwaki death certificate bagimuweerera ddalawo mu ddwaliro wafiiridde death certificate bagifunye agende butereevu omulambo ne mugutwala nga death certificate efulumye why kubanga ne death certificate naye lwafuuse lutalo kati omuntu okufuna death certificate kaseegenze mu nnira kikutwalira emyezi 6 kwe kuli okugulirira ekintu ekyandibadde eky'emitwalo 2 oba ekyakanaana so waliwo obuzibu saasira baganda baffe abava kuno ne bagenda ebweru akole ali ebweru bwaweereza kasente ne waliwo akawunti gye yaleka wano okay so waliwo obuzibu mu ggwanga wano naye ng'ebyo byonna biva ku kibasebo ne bannyabo sinadda kukibuza kirala nkyakomplimentinga ku nsonga yennyini gy'oliko nkwongera kyakulabirako nebbanga lyobanjiza kanatta oligenda okumufuna nga akawunti ye yatuula kati kyenkuleetera nti n'abasibe abali mu makomera
nenga tutuuse tutya wano basebo ne banyabo mu wiki yemu bannansi abadde nga bakola nga basereka sente zaabwe mu NSSF wali omwaka oguwedde parliament yayise etteeka ne bakkiriza kibaita medium term access okutandika okufuna ku sente zaabwe naye n'okutuusa essaawa eno era obuvumu lwafuluma rules za parliament zigamba ennaku kasita ziyitawaana mu ttaano pulezidenti oba akkiriza oba takkiriza lifuuka ki teeka singa beera tayanukudde kati bali awo babuzaabuza era gye byasembere bagamba nti birina kudda buzzi naye nga rules si kyezikola ki naye nga jjukira etteeka eryo nga liyisibwa oyo byalugaba yawulibwa ng'agamba naye sente teziriyo sente abantu bakuŋŋaanyanga sente era waliwo n'oluvuuvumu olwajja nga lugamba nti waliwo abantu abagenda mu NSSF eyo ne bajjayo sente z'abantu kati gavumenti eri mu lutalo lwa kunoonya sente zino jjukira emabega wali era mu nsonga eyagala okwefaanaanyiriza eno eyajja nga bagamba gavumenti eyagala okuleeta etteeka ndi kasero ne bannyabo buli agenda mu banka ng'oyagala okuggyayo sente tugenda kutandika kujjangako omusolo ekyo kyokka ne kikanga abantu nti kati nze ntandika okuteekangayo sente ze ate batandika ne bakuulayo sente kakati tubadde tukyali awo kakati bwoziteekayo nga ziri awo tezitambula trust jjukira tuli makati nga gavumenti eno eruzinze trust mu bantu omanyi omuntu nga abaganda balina olugero olugamba nti osula n'omubbi mu nnyumba teweebaka negwali obbye naye nedda anti nedda so mu mbeera eri mu ggwanga essaawa eno ng'abantu banoonya akasente kaabwe buli omu ali mu lutalo lwakuseevinga mu lutalo olw'okupromotinga circles mu kuseevinga kati bagamba sente zijjeyo zirye abantu nga balina okuseevinga akasente bakatwale mu banka ate kati okukajjayo mu banka era okubanga bakutaddeko omusolo okukajjayo gyo kakozesa okateeke mu cap and trust simanyi lya makanika nti omusolo baguleete at the same time tulina abantu baffe n'okureplacinga gwokimanyi olutalo oluli mu kureplacinga obureplacings line nga bwetaaga ebbaluwa ya poliisi abantu baffe poliisi bajja mudo obwesige bagitya okutuukayo katugenze mu mbeera eyo mbaleeta etteeka ya national systems bill payment systems bill lisobole okuregulating ensonga ezo basabo ne banyaba ensonga enkulu byonna gavumenti eri mu kutaayiza buli akasente we kali yes sikkiriziganya n'ensonga bahati ye gy'agamba oba minisita ya finance yo gyegamba nti banka zidde eyo ne zikwata sente zaffe because bwenteekayo sente ekituufu kiri nti bazuula naye bwe baba bazuuze bwe kiba nga kyekirina okubeera ekituufu tekirina kukola mu mbeera eyo we must establish another fund gye tumanyi nti sente zino bwe zibeerako eno fund egenda kuyamba bannayuganda mu mbeera eno bweti si kugamba nti zidde mu consolidated fund bw'onoomala n'oprovinga ti bannaye olw'ensonga eyo nene nkomyewo kati muzimpe there must be a fund nti ne bwebanga eteerebbwawo automatically nga agenda ku benefitinga otherwise tugenda kulaba embeera egenda okujja nga banka olw'okuba eyagala okuritaininga sente ezo ne luli babadde badiiringa ku akawunti z'abantu ne batandika ozijjako sente ng'abantu tebategedde era ogenda kutandika okulaba nga batandika okuteerako sente bagambe nti omuntu ali active in actual sense nga tali kubanga nawuli babadde bakikozesa batandika okujja sente z'omuntu ogenda okwerwanako nogamba okay tusonyiwe ebyo byabwityo bibaddewo era nakati weebiri banka ogenda kutandika oziraba olwokuba zaagala okuritaininga sente ezo because bino bya Uganda system ya Uganda Honorable Abdalla line gy'olimu era nange gye nkyatunuulidde era bwe ngatta n'ebirowoozo byokka gyasoose naye akadde ka Honorable kamulekere osanga bw'oba ne comment onaagitereka bwe tutunuulira ebizibu byo byonna sente z'abantu ezibadde zigenda ne kikomekerera nga tezitegerekese gye ziraze era tewali bibaliriro byonna biraga nti omuwendo gw'ensimbi buli mwaka ezigenda bwe zityo gwenkana bwe guti gavumenti bwebanga kyekizibu kyerengedde negamba nti sente okumala gagenda nga teri tetutegeera gye ziraze bwe zikomawo ne zikola emirimu egikulakula mu ggwanga
tekitulabye ng'ekibi naye omuntu aba talina abantu be lwaki tozibawa ogambye ekyo nga sinnakigenda mukyandibadde nti nno bwe kibanga bwekityo bwe kiri nti gye bali kati olwo ŋŋenze mu mutima ogw'okubeera munnayuganda omulungi yennyininyini luli obadde ki munnayuganda essaawa eno gye ndiko nga gavumenti gye ndiko sigyesiga nti buli kamu bwe bakakwata bateeka mu nsawo nga beegaggawaza nga bannayuganda beeyongera okwerya enkuta okubeera omutima ogw'obwannayuganda bwe nnyininyini sente ezo katukulikirize nti gyeziri nti era zirina we zirudde nti bannaye tebannafuna letters of administration mu buluŋŋamu naye bakyazigobako mu nkola eyo wandibadde wateekebwa buteekebwa fund nti okay let the money be limited to that fund era ng'amagoba agagenda okuva ku ssente ezo oba ssente ezo fund eyo tugenda gikozesa egenda kuba ekola bizinensi eno bweti etakola loosi nti zo weeziri zitambula era bw'anaalabika buli lunaku zigende nga zeeyongera naye obuzibu bwe buli nti oba eza NSSF zetulowooza nti zaali safe nazo tuteebereza oba amawulire ageetoolodde awo gagamba nti ssente baazitwala how safe will this be owulidde emivuyo egibadde gyetoololera mu Bank of Uganda bwe bennyininyini nga bagamba n'okugamba nti nno tebalina kunoonyerezebwako tebalina kuvunaanibwa it was only this week kooti bwe kati emudde mugamba musaaga tulina obbanoonyerezaako emivuyo gyetoololedde mu Bank of Uganda nga bw'ogimanyi baagala bongereko emivuyo emirala nti abadnaye bwegategedde basewo ne banyabo kati zino ssente zitokezidde mu consolidated fund mirundi mingi ne ssente zivuddeyo mu consolidated fund eyo gy'owulira nti okay minister alina okusooka n'asayiningako parliament secretary n'asayiningako ne baza approvinga ne accountant general n'asayiningako which is always the contrary so bannayuganda beetaaga okumanya mu mbeera ey'okukuŋŋaanya ssente bakifuniramu wa nga bo bakifuniramu wa mukulu Paul Dongwe bali kuwuliriza ku layini benefit n'amasika agamba nti badde ndowooza ze tutereka banka zekozesa okuwola abagalazi looni n'atulamusaako naga ati ekira minisita Kasolo abadde ali mu kakuyege ng'ayigiriza abantu kuseevinga olwo tunaatereka tutya kale ebirowoozo byammwe n'obubaka nja kubutunulamu nga tukomyewo batuufu Program Lutindo gy'okyawuliriza ku Lubogola Simba dakiika 15 zezibulayo kuleesa webbiri saawa eziwera bbiri tuba tugendako mawulire mu bufunze naye mukadde kano ndine Haudi Kaija wamu ne Honorable Mulimamayuni Honorable Mulimamayuni ensonga twatandise tutunuulidde ensonga bbiri naye ate esooka erabika ng'ekutte nnyo abantu omubabiri ye bakwatako si mubabiri nga tetuyinza kumala gagirekerera bwe tutyo mukubo naafuna ebirowoozo byammwe nga tusiibula ku nsonga ya ipooli abaddeyo n'azize naye katusooke tumaliriza ensonga y'ensimbi za munnayuganda ebibuuzo bijja naye nja kubigattira wamu ndowooza z'abantu n'okuba ekigambo ekibadde kisembayo nabadde nkomekkereza ne mukulu Mulimamayuni nga kino akitunuulidde agamba nti bannayuganda kumpi batuuse okusalawo ga nti nze ezange kanfune wensimira ekinyo bankomyewo akasuwa kange nenzijukira senga wange alisimba liba byali kibungaawo ye sente ze yaddiranga ekigoye ekinene n'asibamu ettutuli lya ssente n'awanika waggulu emmese bwe zalwaniranga mu siiringi ne zirwana ngenda okulanga ekintu kivuddeyo kibagwiridde kibakubye mmese zibadde zirwana ssente ne zigwa era ababbi bamulumbanga nnyo nga bo beggalira saawa emu teri kufuluma seera ebyo era ennyumba zaffe zalyadde abo ozisuubira okuba obwoba olina kyobadde kabaketiko kakubeere kumpi kuba bamanyira buli omufuluma muyingira n'omubbi naye nga kyali kinga bamumanyi nti nze alisi senga alisi sente ze zibeera mu kifuluusi waggulu mu nnyumba zibaamu ekyo ne kitiisa nti kiyinza okutuzaayo ku mbeera ate y'omu ku baafiirwa oba baafuna oba baafiirwa Kaija Gootiro kyogera bwe baasalirako ziro ebbiri ne batema ne 30% era yalina nnyingi nnyo mu kukyusa ssente obaka ebibiri ke kaali kasinga obunene n'aleeta obwo ebibiri obulungi obupya ne tulaba ku kintu ekipya kye bali tetulabangako Honorable Mayize ensonga yo nzireyo ewa Kaija mu bufunze gavumenti eno bannayuganda balina okukimanya kyobola natandise n'ekigambo ekigamba nti munywere buli wamu awasobola okuva ssente kati eri bubi ezaagala emabega wali
nasose ne mbajjukiza bwe bagamba nti withdrawals bazeetaagako sente buli wogenda mu banka ogyeyo sente mujjukira naye mabega eri bwe bagamba nti buli ttaka eriri awo nga terikozesebwa twagala tuliggyeko omusolo buli wantu wonna gavumenti weetunula nti nno esobola okwongera okukenenula bannayuganda teyogera ku kiki kye bagenda kukola in that return wabula eyagala okusolooza mu nsi ezaakula bafuba nnyo okulaba nga abantu baba encouraginga okukola ekintu nti mu mbeera eno eriwo abantu bandibadde nga bwe twagala okugenda tuve mu cash economy nti okujja sente mu bantu nga sente zitambulira munda eno ensonga ey'okugamba nti nno sente ziveeyo yonna gye ziri oba mu mobile money yeyandibadde ensonga entono nga gavumenti etajetinga sente zitambulirenga mu bbanga oba waya ku waya oba simu ku simu era nga mu mbeera eyo n'akasente akandibadde kagibeezaako okutambulira mu mbeera eyo nga kasente katono ddala of course mobile money yakkakkanamu mu nkola yaayo oluvannyuma lw'okuleeta omusolo gwe baali batadde ku 1% Museveni n'anenya ba MPs oluvannyuma ne guddayo ku 0.5%. ekyo bannayuganda bayinza okuba babyerabidde naye byonna ebintu bwe bibeerawo omuntu abadde alowooza nti sente njira nzikuumira ku ssimu ekyo nakyagamba nti nakyo kati sisobola kukikola kubanga obuzibu bw'okuziggyako nga siriiwo bubeera disastrous than okugamba nti nno nziteekeko bubeera bunene nnyo okusinga okugamba nti kale kanzitereke mu ttaka essaawa eno waliwo wanampeereza message nagamba muganda wange nkubuulire kati katusime ebinnya mwe tuba tutereka ensimbi zaffe kubanga enkola ya gavumenti tukyagisobola tugamba nti Uganda tugyetaaga okugenda middle income status whereby nti ebitongole ebyenjawulo tolina bw'otwala abantu middle income status nga sente zikyatambulira mu ngalo obubbi bufuuse obubbi abantu babatemula emisana tuku buli week owulidde babegawo nga balumba abachina balumba abayindi misana tuku naye batwalako sente because of the cash economy okujjako bannayuganda nga twefunzizza empale netufunya n'essaati netusobola okuteeka gavumenti eyo esobola okufa ku bye twetaaga whereby ebintu nga bino byandibadde biva mu bantu nti mwategedde sente nnyingi nnyo nga buli munnayuganda advocatinga banka nti bannaye banka zitubba tuteekawo ekitongole nga buli muntu afa sente zisooka kubeera wamu nezikola ku magoba neziryoka bazinziriza naye zizibwayo mu bantu naye okugamba nti zigende mu gavumenti olwedde gye twajjamu edda obwesige ekola ebintu ebitali bya bannayuganda ekyo nkiwakanyiza ddala era etteeka bwe linaaba lituuse ku fuloba mu kakiiko ekabyemateeka tugenda okuwayo ebirowoozo byaffe mu kiseera ekitawera ddakiika oyo mutangaze ku fixed deposit account nkubuulira ebigambo ebisiikwe tunasi yes fixed deposit account ya account omuntu ng'olina ssente zo mu banka kuba akawunti eyo yennyini yefukadde n'ogamba nti mu ssente omutemwa bwe guti nziwadde banka ezikozese empeemu amagoba ennaku zino zabadde olw'okuba olw'embeera y'ebyenfuna amagoba gabadde matono nnyo naye olwogadde gatuusa 14 bweziti okusinziira n'obudde bw'omala nazo kakati ate bambi eri abalala naddala era abasinga okutera ku miliyoni 5 n'okudda waggulu eza wansi zino sente tebatera bazirabanga kubanga n'abazeetaaga bayinza okuba abatono bw'oba olina miliyoni 5 waliwo ajja nga anoonya looni ya miliyoni 5 kiba kitegeeza muno basobola gikozesa ne bagifunamu naye kati gwezo aba miliyoni emitwalo 2 balina kuzirenga naz'abalala sokezebwa kakati ezo zo bazikozesa tobawadde lukusa so fixed deposit account gyeri kakati lwaki gavubanga mulimu gwa gavumenti okusomesa abantu ebintu ebyo wadde nga ne banka zikuba obulango naye gamenaga nti lwaki waliwo eno lwaki temufikisinga sente kale yagundi kyagaye makulu waliwo abantu nga bali mu banks nga teziri international nga bwe naabeera ebweru naaweerezaako sente kakati ebbanga lyemmala ebweru mba siriiwo nenamba nga naleka evuddeko yes naye process ogimanyi kati nga lwo process singa gavumenti ekugerekera omusolo omukyamu yes omukyamu ani nga amateeka etteeka ligamba sooka oguwe
olyo ko gendewe bwogenderewe mu kooti bwe balijja bakuddize tutwaleyo kaija tusiibula wobaddewo dakiika era jja kubeemu bakusibulire ku ekyo mubaddewo nga FDC mubadde mu iPod naye nga tekyemukolayo kinsobera mubaddeyo nga muzira buzizi baga ntugenda kutuula nti ffe tetujja mirundi ng'ebi anti si kuziga kati Abdallah kiwanuka omupya bwaga nti nze siibibeeremu mwababaddeyo mubaddeyo nga tebwe muzira taba mutuufu no talina nsobi gy'abaakoze era nyinawo mukiro nedda nti kati ankubulire nti mu byobufuzi eby'omulembe guno kwogerezeganya naye bw'oba oyogerezega tulina okuma byetwogerako netumanya byetwogerako birateekebwa mu nkola era bwe bukakulizo yes anti akati ne bannaffe okugana kituyamba twatule tugana tukkiriza watwaganye neddayo issu tenaba issu ewaffe najja nankubi walikyaliwo issu endala zetusyakutteko yes ekyatambula paka mugwekubire endagaano lwejja kati eno endagaano empya olusi gye nyinza obbayita tibanne mujje nga tukola eno endagaano empya erimebagwako bugwi abayina empaka tubeerewo kuba luli badde bagande era waliwo abadde nga bateesa mubakole endagaano eyo mbu nga ebonereza oyo azira ne tubaga kale munawo tubola kibategera mudageze tutiisa butiisa ensonga zaffe ziba tezikyali nkulu kubanga ekyateesaawo omulamo gwa iPod si mu nsonga ndala yokka kulaba buki Uganda lwefuna enkyukakyuka y'obukulembeze nga tebuli mu kuyiwa omusaayi nga twagala wabeerewo enkyuka anti nga twagala wabeewo omukisa kyekyo ate demokrasi ekyatakyusa bukulembeze twagala okufunako omukisa munnayuganda alabe nga pulezidenti avaako ayimiriddewo ng'addako nga waali ng'ono yamukwasa ofiisi n'amulamuza wadde akola emirimu ate ono n'atagenda mwekizayo n'abeera mu Uganda ekyo kakoosanga Uganda ebaawo tekibangawo ne mwami Museveni atulaze kati obubonero obulaga mbu ekyo si gy'atalaga kati bannayuganda ffe tulina okumukaka okumugamba wano si wuwo Uganda siiyo Uganda yaffe tukooye omusaayi tukooye amasasi okulaba nga bakulembeze badduka bato gyoganye okugenda naye ate era ebifaayo obimanyi kwewe wali tonnasenguka eri ekintu era mwali mukitambuza kiki ekibaganye okugezaako okulaba obulungi oba obubi obuliyo okusinga okugaana okuyingirayo ensonga ya iPod yateekebwawo nga platform okuyunga Oluganda mu byobufuzi ku nsonga ezitugatta nangeri ki gye tusobola okutambuza Uganda awamu n'okupromotinga demokrasiya ow'ekimmemmete ow'ebibiina by'obufuzi naye ebbanga iPod lyemazeewo ebibiina bibaddewo nga bigendayo naye olwaleero mumala okutuula mu iPod omwo enkya ne babalumba ku kitebe ne bakiggala ne babawamba ne babakuba emiggo ne babamenya emigongo ne mugenda mubeera muli kulaale kimwanguyira nnyo ey'ebyobufuzi mwami Museveni okugirinnyamu eggere dani okutaasa abantu abali mu kuttibwa mu tteeka eryakolebwa erikwatagana nekibaita Public Order Management Act ebimu ku byali excluded mu tteeka eryo ebibiina by'obufuzi operations zaabyo. You don't need to notify police and what have you. Naye bukyanga likolebwa kabadde kagenderere kubanga there is no way you can promote political parties kubanga byo birina okubanga bikola emirimu gyabyo mwaka ku mwaka tebiyimira birapo 76 naye mwami Museveni ne gavumenti ye atufudde kagenderere buli kaseera okututyoboola okutukuba emiggo nemba mugenze eri gye tupromotinga nti okulonda okw'obwenkanya naye kennyini ekibiina kye kyennyini kiri ku bunkenke tinabo bennyini bebba nabo bennyini beekuba ne demokrasi nga tulina mutwala kumpromotinga mu bibiina birala ne mukiri kyennyini aganye so iPod nebeera nga ebadde rendered useless okujjako nga tugenze mu iPod ne spirit promotinga demokrasiya ow'ekimmemmete
waliwo omwogezi omwe e Kenya yabadde agamba nti tetusobola kupromotinga democracy mu East Africa wano ebbanga Mwami Museveni yabeera ng'akyaliwo okujjawo nga tukkiriza nti Mwami Museveni tusooka tumuzza ebbali iPod ejja kutambula.